Lope Joel Ssenyonyi Akakasiza Ogobebwa kwa Mathias Mpuuga Yalide kuba commissioner nga yagobeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Joel Ssenyonyi agamba nti Mathias Mpuuga Yalide bamukwatidde mu misango gy'obuli bw'enguzi okutyobola ensimbi z'omuwoomusolo n'okutyobola woofiisi gy'alimu eyo wa commissioner ng'ate amateeka ga National Platform gagamba okukwatibwa mu musango gw'okutyobola woofiisi bwe gutyo oba okulya enguzi ogobebwa ku bukulembeze bw'oba osavinga mu kiseera ekyo. Kati nno Joel Ssenyonyi akakasizza ebbaluwa ya President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob gye yawandiise lunaku lwa leero ng'agamba nti awummuzza Mathias Mpuuga Yalide ku mulimu gwa commissioner mu Parliament oluvannyuma lw'okukkiriza olwa exhibition eri ku Twitter ya Parliament of Uganda n'akkiriza nti y'ekituufu bamuwadde omudidi gw'ensimbi neyebuuza nti omudidi ogwo gwamuweereddwa gwaki agenda kukozesa ki n'ababuulira era neyeetonda n'agamba nti gumusingidde ddala asonyiwe kati ko President nti tukusonyiye naye ng'olina okulekulira ekifo ky'obwa commissioner. Kati mufune Joel Ssenyonyi ng'abitugamba. Nga ekibiina ekya National Unity Platform tufulumiza ekiwandiiko kino kyogera ku bizze bigenda mu maaso ku mitimbagano Bannayuganda nga boogera ku Paalamenti ya Uganda n'ebintu bingi bye bazze balaba ne information gye bazze bafuna ebigenda mu maaso wano ku Paalamenti. Ebimu ku ebyo nga mwalimu erinnya ly'omumyuka wa Pulezidenti waffe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga era nga yali leader of opposition kakati kamisona wa Paalamenti era nga bingi ebimwogerwako nga bamulumiza bingi. So mukulembeze waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi n'ayita meeting eyo yabadde ya lunaku lwaggulo nagibadde munange n'abakulembeze abalala netuwayamuko ne mukulembeze munnaffe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga netumubuuza ebintu bino ebimwogerwako miliyoni 5 ezimwogerwako nakkiriza ebintu bino era neetonda n'okwetonda nga alaba nti kyeyakola tekyali kituufu. So n'asabirwa okulekulira ekifo ky'obwa commissioner. Mu kukola bino Oweekitiibwa Mpuuga kulembeze munnaffe era nga kino si nti kakati tumukyali nnyo oba ki naye tugamba nti tulina okulaga Bannayuganda ekkubo ettuufu. Tuze twemulugunya nga Mwami Museveni baminisita be ono bamukutte mukubba wano mukola kino naki ate mu kifo ky'okulekulira abongera mayinja abongerayo. So kino katusuubire nti ekikolwa kijja kulaga eggwanga nti tulina okubeera ab'enjawulo nga bwe tubanja gavumenti nga twagala bakola ekituufu. Lope Joel Ssenyonyi Nsekezi bw'atyo bw'alungamizza ku bya yali Lope commissioner Mathias Mpuuga Yalide atagobeddwa ku bwa commissioner lwakulya ensimbi za muwoomusolo n'okutyobola woofiisi ekitiibwa kyayo gy'alimu nga beegabira ensimbi ez'obwereere ze yakkiriza. Bannayuganda bo babyogerako ki? Enkiiko zibadde nga zituula nga chairman akubiriza enkiiko nga twebuuza ani musezi ku kyalo ani ali abafu. Chairman n'akubiriza enkiiko nga twebuuza ani ali abafu nga abantu bonna buli omu yeebuuza ono ye muli w'abafu ono ye muli w'abafu ono ye muli w'abafu paka omwana bwe yakwata omulambo n'agugunda mu ddiiro wakati mu lukiiko. Chairman bulijjo akubiriza enkiiko ekitambo ne kimutemba ne yeetikka omulambo n'atambula nagwo. Bw'atyo chairman bw'afaananye bulijjo akubiriza enkiiko naye nga oyo mukulembeze waffe gwe tukkiririzaamu atagenda kutiiririra muntu yenna atagenda kuttira muntu ku liiso singa omuntu aba akoze eki alidde mu Bannayuganda olukwe yensonga lwaki tumukkiririzaamu. So mu lugendo lw'enkyukakyuka luno lwe tulimu bangi bagenda kuwaguka enkyukakyuka abamu bagenda giryamu ebitumbuwa nga bannaffe abo abalala bagenda tuuka wakati batendewalirwe olw'obutali bugumiikiriza era tekitegeeza nti olwaleero gw'oli naye mu nkyukakyuka agenda kugguka. Mulimu abagenda okufa
mulimu abagenda okulyamu ebitumbuwa, mulimu abagenda okoowa bwe bityo buli omu kategole, naye era mulimu n'abagenda okusigala nga basonga nga batambula nga bagamba bwe kataligirya tujja kutuuka, era abo balituuka. So tukwebaza omukulembeze waffe olw'okubeera nti toli muntu atiiririra amazima, singa gabagazze oba muntu wa ku lusegere oba afaanana atya, ojja kujjayo mulaga ensi kye tubadde tubula mu ggwanga lyaffe. Kati teebereza ng'ali kutteko. Bano basimanyi bandya ssente z'amalwaliro, ndya ssente za kino, simanyi ono yakoze bw'ati, Yalide Enguzi yakoze ati. Tuyinza kuba mu Uganda efaanana etya? Mbagamba baganda bange olwaleero, mwenna bannankyukakyuka, tetwetaaga bakulembeze oba tetwetaaga ba MP basinga kwogera biteeso oba basoma nnyo. Twetaaga ba MP abaagala eggwanga lyabwe, twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Kubanga bwe tunaatunuulira abaasoma ennyo aboogera ebigambo ebiwoomu, laba bye batukoze. Twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Akaseera akayise mabega baganda baffe be baasiba, ababaka abandibadde nti baagala eggwanga lyabwe bandibadde ku babaka be tulina 58 bonna bandisituse ne bajja ku kooti ku lw'abaganda baffe abaasibwa. Kuba abaganda baffe abaasibwa tebaasibwa nti balina omusango ennyo gwebazza omunene nti oba batta omuntu oba bakola kyaa, baasibwa lwakwagala eggwanga lyabwe nakwagala nkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. Omubaka yenna atalina kyakwekwasa lwaki ababaka 58 bonna tebakwata olunaku olwo ne beeyiwa ku kooti. Twetaaga ababaka abaagala eggwanga lyabwe. Bano banteesa, muteesezza biki? Temuyinayo bye muteesezaayo. Tetwagala babaka bazimba nguudo kuba akaseera ke tulimu kaakujjako nakyemalira mu Mwami Museveni. Kitegeeza twagala babaka baagala ggwanga lyabwe, si bateesa nnyo. Abateesa ennyo bwe bati bwe bafaanaganye. So omukulembeze waffe ffe tukwebaza nti abantu nga bano era ffe tubakulekera kuba tukimanyi gwe imaamu. Abamu tubamanyi nti tebakwagala, naye tumanyi nti mu butakwagalwabwa bakyogera batya, mu kubeera nti tebakwagala naawe tumanyi nti osobola obbakozesa n'obajjamu ekyo ky'oba obaagalamu. Yensonga lwaki abamu tusobola ne tusirisa emitwe ne tugamba tetujja balumbagana. Oyinza okuba okyabannyululamu emigaso, oba oli awo bwe baba bazze ne beefuula mbu balina bye baagala okugjamu gwe tugaa tetujja kubalumbagana kuba bayinza omuleetera omulala ate gwatakola ki gwatamanyi katumulinde paka lwanamukoowa amwetikkule. So ffe tukwebaza olw'ekyo nti tolina kujja kutirira nakutira kuliiso, naye nnyongera okugamba abaana mwenna abaagala eggwanga lyabwe mutandike okuliyetingawo competition ku babaka bano mubamanyi abasinga abatayagala ggwanga lyabwe nga bo ekintu baagala kulyamu kirye. Mutandike okubisa ebipande, mutandike obbateekako embeera mu kakase nti obwe kubanga okulonda tukutuusemu 2026 kulonda ababaka, nammwe mujje mubavuganye kuba abasinga eggwanga lyabwe tebaliriiko. Bo baagala kuteeka kantu mu nsawo batambule bakole ki, batambule bagende. Bibaana mubikubise ffe mubitusindikire, tujja kubiteekayo tubajubise nti ono yajja mu constituency bweti, ono yajja mu constituency bweti. Ffe ekyo tujja kukikola. Tukooye bano ababaka abasiba amasuuti ne boogera ebigambo ebiwoomu naye nga mu butuufu obwo. Kino kidiridde ebigenda mu maaso ku mutimbagano nga bikwatagana ku buli bw'enguzi obuli mu bamu ku bakulembeze mu paalamenti. Ekibiina kitegeezezza nga bwe wabaddewo ensisinkano y'abakulembeze nga n'Empuuga mwali muyakkiririza okubeera omu ku abo abaafuna ensimbi ez'akasiimo nga ye yafuna obukadde 5. Ebbaluwa egamba nti ono yeetonze era ne bamuwa amagezi agirengaddako ebbali. Ekibiina kigamba nti kyazimbibwa ku musingi gwa mpisa nga n'olwekyo si bakukkiriza muntu n'omu ava ku mulamwa. Ndowooza muwulira oyo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olwo aba akola ebyaddala, si bino ebyammwe ebyaluli eby'okulyankuzibwa obulyankuzibwa wano ne wali kati ebintu bya ddala. Ate ne bannayuganda basanyuse olwakino President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyakoze okulaba nga alabisa abasajja bano badde batwerimbikamu naye nga bo baguma kimu kyakwongera kubeezawo Gen. Museveni nga bali omudidi. Olunaku lwaleero ngenda kujja ndi mukkakkamu. Sirina waakusabula, toyinza kukuba mulambu, toyinza kukuba afudde alodde mu kukuba. Kati Mpuuga nkutadde nkuggyeko enta. Kati saawa zino
waliwo bana infantry egenda okujjanga ye enyiganyiga bakyasigaddemu kenyenya gwe kati osigaddemu kenyenya nabagamba ffe tuli byuma ebyawagalwa okusala ebyuma. We the people power movement tuyina kamo 7 dictator temwakawulira bwe tukatunuzaamu bwe tutiwe pu tuba tukulaba tuti ne tugamba ono siwa ddala ne tuleeta emmundu tugisimba eri ku lusozi ri ensobi gy'osobola okukola ekyo kuzza bwozza oba togenda kuluwona. Nze nkubuulidde tojja luwona. Kati oba bano ba tiimu Mpuuga onsindikidde obwana wansindikirako n'obuwala obukwana mbobo nzijemu emboozi mbobo zipostinge ku TikTok mbobo zipostinge mbuumalu munyampi gwe tosobola kugwa nange Mpuuga tosobola kukikola. Yes banaye temumanyi bwempulira oyo omusajja tadisappointinga ate wendi sivaawo ngenda sigala nkola bwentyo entalo tugenda zitaanula kummwe abakolera mu 7 kummwe abeebuzabuza nti muli mu struggle kumbe muzze kukima mu ssente. Waliwo abeeyita ababaka ba parliament kumbe bagenda mu parliament kubaka. Ebyo bigambo bya King Saha beeyita babaka ba parliament kumbe bagenda mu parliament kubaka. Tujja ekyo nkikubuulira mwe benna ba fake dollar tujja emmundu tugenda jiba tunuzaamu. Wallahi tosobola kusigala oyo naye awedde baleete mulala. Kati awo tusigaza infantry egenda okusala asala obukyalimu akenyenya kati ffe owa tooki tugenda gimulisa walala tugenda kubavumbulayo mwenna. Waliyo bana abavudde mu NRM balowooza bagenda kujja mu NUP befuule mbu begasse ku NUP musimanyi bafune kaadi za NUP. Otuuka mu NUP oyina okulinda tukwetegereza emyaka emirala mingi. Ekyo kyoba otegeera. Yes ogenda kusooka kubeera nga ffe tukwetegereza emyaka emirala mingi tukitegeere nti walokoka byaddala oba okyali mu kanu kaaganaga. Wazze kusaka oba wazze kukolera ggwanga lyo Uganda. Osegedde mwenna tujja mukitegeere si byebiri ebyaluli bumwajjanga ne mubuukira naffe tuzze tweyunze mujje mutweyungeko kituufu. Naye era mugenda kusigala mu kasengejja tusooke tubanaazeeko biyeru bisooke biyiike. Osegedde kubanga muli eyo mulowooza nti kati mugenda kujja mutukyankalanye. Byebyo ebya Joel Ssenyonyi Akakasiza okugobwa kwa Mathias Mpuuga nsamba